Akasambattuko ku kkooti Fiiki Gaza bazzeemu ne bamukwata omulundi ogwokubiri essayidi eno lengera munnange ekibadde ku kkooti essayidi eno ate nga munnange omuyimbi King Saha wuuno munnange olutadde oluyimba lwe munnange ate TikTok live wuuno munnange abadde ku live eno nga ali lukakasa munnange ate eri abawagizi be munnange essayidi eno bampita Geminati era nga nsinza ku Geminati Yugi ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba ku subscribe ate nakyo kikole ddala ngenda kubeera nga munnange wali nsaba onzikiriza munnange ate ntandikeko wali ne Fiiki Gaza munnange Fiiki Gaza omusango gwe gubadde guwuliddwa munnange wali mu kkooti ogwekatwe era wali ne balaga nti nno bamutadde munnange ate ku beyiro yakakadde kamu The rationale for bail being that they choose to return to court whenever needed. The accused has produced substantial changes in the opinion of court, believe are substantial and can compel the accused to appear in court. Tunano alesi abamuyimirira nga kwa muzinzi kooti bekkiriza nti basobola okufukako okudda mu kooti bw'abanga yeetaagibwa. In the premises, bail is granted in the following terms. Nabwekityo kooti ekwatira okweyimirirwa okwakkuliza buno wammanga. Cash bail of 1 million shillings. Osasudde bail ya shillings eya kaashi oba eya ssente ez'obuliwo miliyoni emu. esayidi era nga bolaba munnange mu katambi esayidi wano naye munnange ate jjukira nti nno abadde ne files ekatwe n'abeera ne fayiro endala munnange ate ewakiso kakati munnange kooti ebadde emaliriza bweti ate munnange wali ate ebyewakiso ate ne bivaayo ng'ate si birungi ne baddamu ne bamukwata omulundi ogwokubiri era nga bolaba munnange akatambyako akabadde kagetenga vayiro wali ku mikutu egy'enjawulo. Tebakiriza nakwatira muntu ku kkooti. Bino ebintu bya kisi. Bwekityo no munnange ate bwe kitambudde ku mwana mulenzi ate Fiiki Gaza munnange esayidi eyo ate si birungi n'akamonja kubanga nkutuusako update yonna enaafayo ate ku mwana mulenzi munnange ate Fiiki Gaza kati kankugiyeko ate eyo katono nnyo nkutegeezeko munnange omuyimbi King Saha wuuno avuddeyo munnange tulabyeko ku wali ne manager we munnange ng'ate bali Butola esayidi omukulu munnange ate manager muyite Sam Mukasa naye nga ku sayidi yemu omwana mulenzi ono era abadde ng'atadde oluyimba lwe wali munnange TikTok live naye nkubuulye muganda wange woba oyagala okukkiriza kyenkugamba genda ku TikTok munnange ogenda kulaba buli woyita wonna ogenda kubeera ng'olaba oluyimba lw'omwana mulenzi ono ate TikTok live lukutte akati wonna muganda wange okwetoola ate sayidi eno gwe alaba Geminati Yugi era nga bolaba wali abadde ku live ng'ali lukakasa munnange ate eri abawagizi be era nga bolaba awo. Kuzango zina kaimba kalina wagamba tonjagala akalina abanjagala bokaba zino muziki abagizi bange mbaganye manyo bangamba amagweta music we abagizi bange balaba n'okunsinga nze bimusibiraba ne bagamba bamagweta music katonya gamba bamagweta music nenga tutegedde kwakijje kali nze ganta music King waliwo abagamba mbokati ffe banyashiresi otukoze otya sebo ndowooza mubitegedde temukkirizibwa kyuka 360 agikyuka ng'okyuka
bwe kityo nno munange era bwe kitambudde ku mwana mulenzi omwana ate King Sir bw'atyo ng'ali mukakasa oluyimba luno ate TikTok live bwe nti bwe nkoze era nga bwe nti bwe mucekinzeko ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikoye ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu masejo katono nnyo n'ebirala.